Dokita amuzedde okubeera nti ayingira mu studio olwokutaano olwedde tetwali waneeno ate tukwali kwagala kwaffe Mungu ajja n'akunyigamuko awo Katonda agamba nti waapi musaakula obulago obwo genda owumulemuko katono okolemuko osinze Mungu obwerize emirimu emirala so sitwaliwo naye ebibuuzo bingi ebibadde ku mmenza dokita imaamu yabadde ampa ekibuuzo kye ne mugamba nti lwaki tokinindisa kitwale mu programu ya district card nagamba nedda kino ekibuuzo kintwalire dokita nti wanaaba akiganye olyoka okitwalire district card basiramu bagala mugoba ku bwa imaamu n'okuweereza eggwanga lwa nsonga nti waba asomesa ayogera ku nsobi zaabwe yamenyedde ebintu byabamunaana akyo yangambye nti bamulopera bamuwaabira omusango ali ku poliisi guli mu kooti mbwa reportinga era yandezeeko n'akapapula nti munnaye we bampabira omusango nagenda nendiportinga jjo nagenze nereero gyenva yandaze ennaku z'omwezi nga zikyali ne inki nga tanaba nakala bulungi mu wiiki eno yennyini nga naye kibamuvunaana abasiraamu abantu be mbu balina abaana banywa enjaga nabo bennyini mbu bayenda ku bakyala b'abaanaabwe abamu babbi kati bw'ayogera ku mizeejo abantu ne batamulaba bulungi ne bagamba oyingirira eddembe lyaffe kati ekye yakola abantu kye bamuvunaana nti ye ekibuuzo kyabuuza ekibuuzo kyabuuza nti tasobola kubatwala mu komera tasobola basiba naye Allah ye kye yamuwa kusobola kwogera yansomera hadithi naye nzijukirawo makulu waliwo hadithi egamba nti oba tosobola kyogerako okyenyinya n'ogamba okyetamwa if not okijjawo nangalo zo oba okyogerako ye mbw akyogerako olwakyogerako olulimi lwe kati lumusudde mu buzibu ku kiyama n'alamulwa atya n'abasiraamu abo omusiraamu ono wamuddamu waneeno ne mukulu Kabiji Rashid wiiki eri ewedde abasiraamu bangi dokita bafuna akasente kabayita mu ngalo simanyi naawe eyo oba okiraba gy'owangaalira n'omukyala ali awo enkoma ku stage sijja kwogera bizinesi gyakola naye yambalira bizinesi nga capital we wa 4.5 gwe yatandiika naye nambalira obunaanyizibwa bw'ayina ewaka ayina abazzukulu basomesa n'abaana basomesa ababe naŋŋamba era ayina naye bayambako nakomenkeza nga ŋŋamba akasente kenfuna kampita mu ngalo sina sente zenterekawoko naye mbu waliwo mukwano gwe yamugamba waliwo yamuyoola ebigere yabuza sente kati ye kwe kuŋŋamba nti omuntu oyo waba njodde ebigere mba nkola ntya okuziiza eri eddogo akasente kano kadde olw'okuba baŋŋamba mbu ekimbuza sente yoli eyanjoola ettaka yandaga n'omuntu mwenyini nti oyo gwe baŋŋamba kati olwabuuza nayiba nti baloga batya bakuyoola batya ebigere sente ne zikubula mu ngalo yaŋŋamba oyo yakugamba mulogo nti mulaguzi waba amanye eyamuyoola oyo mulogo naye ng'ekibuuzo ky'omukyalo oli akasente kamuyita buyisi mu ngalo
takalabako naye bamuyola ebigere. Nga tetunayingira ku mpewo dokita tubadde tunyumyamu nzijukiza omuhuliza wa EFM. Abakyala ensangi zino ndina mukwano gwange abeera awo eddooko. Emabegaawo waliwo omukyala omwezi ogwasooka yafuna nakyogera kukona wano ku mpewo nakikubuuza. Yafuna olubuto ne luvaamu. Olwavaamu era nakikubuuza. N'omukyala omulala naye era mukwano gwange naye era waliwo era lwavuddemu. Ye yaŋŋambye nti mirundi 3 nga zivaamu, omulala mirundi 4 nga zivaamu. Ow'enna yaŋŋamba nti mbu mujjawe ayina kye yatwala kye kimugisaamu embuto. Naye kyenjagaddemu kyekiriwa kati waliwo yabadde ambuulira sitoole ey'abantu abo ng'embuto zivuddemu nti bwe luba nga luvuddemu lwa myezi 2 we basitula ng'omwana omuto ali awo toyina kumanya kye basitudde. Mwana omuto ng'ategeeramuko myaka 5 myaka 4 toyina kumanya nti basitudde olubuto luvuddemu oba mwana toyina kumanya. Lero njagala nkunyumiza eno emboozi olyoke obiddemu ngenda kukulekera akazindaalo nga nze sirina kyenkonamuko. Nti kyenafunyemu nti olubuto we luvaamu nti waliwo emikolo, waliwo ebintu abakyala n'abaami bye bakola ku mwana abaavuddemu oba ku kitonde ekiba kivuddemu. Bwe kiba nti kiwezezza emyezi 4 waliwo ebintu bye bakola awo. Olw'emyezi 3 waliwo bye bakola awo. Yaŋŋambye mbu abamu baziika mu nju mu nnyumba mwe basula mwe baziika. Omulala n'aŋŋamba nti bamuziika budde bwa kiro. Katono omukyala omukadde ye yaŋŋambye nti mbu omukyala bw'abanga omwana yasooka mukyala tazaalangako first born oyo obanga embuto oba zivaamu mmeka oba 5 oba 6 tokkirizibwa kuziika waba musajja gye bazaala bba. Nti we luvaamu okaweereza maama ate omuntu aziika abamaama w'omukyala yasima ekinnya n'aziikamu yekka nga tewali amulaba. Kati ekibuuzo kijja gwe kino si gwe yanyumiza naawe waŋŋambye wabaddeko ne story emu. Ekibuuzo kijja ennyumba mwe baziise omuntu swatulayire esaali bwetya olaba okuyita ku malaalo wali eri kwa Mudandi twayitanga awo nga obudde obuziba bwe buti tudduka misinde kati ate mu nnyumba Dora nkyalinawo n'era ebibuuzo ebiwererako ddala naye simanyi obudde sibujja kumalayo byonna. Abasiraamu musosola bwe mufuna wanene we mufuna wana ebintu opportunities bwe zijja mwezaako mugabira abaana bammwe bakyala bammwe bakodomi ab'eŋŋanda. Waliwo yabadde aŋŋamba mbu baagaba emizigiti ne bakola allocation y'okuzimba emizigiti naye mu region eyo tebabawaayo muzigiti yadde naye bagenda okwesanga nga bagututte bukodomi.
bwe mwatwala ebukodomi emizigito emirala ne mugitwalira baana bammwe ne bakyala bammwe bitundu bye muzaalibwamu. Obusaamu bwayogera ku ki? Mu kusosola. Tekuba kusosola. Yampa kyakulabirako nti tugeze nga ofiisi eyange yegaba hijja. Bw'obanga kugaba hijja mu Busiraamu temwinamu enkanonkano. Kikkirizibwa nga ofunye opportunities y'abantu basatu. Dr. Nze kankubuuze. Wobeera nga gwe ofiisi owahijja ne bakuwa opportunities hijja z'abantu basatu. Mami ewaka tagikolanga. Bulaza omukulu tagikolanga. Ne jjajja maama wakuzaala tagikolanga. Nange sigikolanga. N'abantu b'okozesa wali ku mulimu w'oli tebabikolanga ani gw'osookerako. Lweta tuni programu ya Fatawa. Tandikirawo obuze ku muza wa FM. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatuwuliriza by'omu mu bitiibwa bye, nammwe abatulaba era mu bitiibwa byammwe mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah yatuyisizza mu mwaka omukadde alhamdulillah 2024 twagumazeeko. Yes, kituufu. Bwe baali gutandika wano twalabanga ebbanga eddene nga batugamba tugenda muki, tugenda kusiiba Ashura. Yes. Tugenda gamba nti we tulituukira mu Dhul Hajj nga wawanvu. Alhamdulillah Allah yatuyisizaamu. Era kati tuli mu mwaka omupya, omwezi gwa Muharram, gwe gumu ku myezi egy'emizizo. Tulina emyezi nga gya mizizo. Allah subhanahu wa ta'ala yatukubira omulanga n'agamba nti tetweryazaamaanya muki mu myezi egyo, tukoleremu ebirungi bingi. Yes. Oba osobola kusoma Quran, gisome emirungi gy'osobola okubeera ng'ogimalako. Bw'oba okola azkar, egyo emyezi baayimirizanga okulwana nga tebakola ki? Tebalwaniramu. Okay. Nga bagiwa ekitiibwa kyagyo. Dhulqaada gwakugenda kukoleramu hijja. Dhul Hajji mwe bakolera hijja mwennyini. Muharramu baba bavawa kukola hijja. Okay. Awo bawaawo nnyo ekikola ki? Ekitiibwa kyawo. Eri Rajab nayo nga bamukola ki? Bamuwa ekitiibwa kubanga kirabika nti baali balina okwetegekeramu okw'enjawulo. Okay. Kale bwe tuba nga tutuuse mwaka omupya tulina okwebaza Allah ti alhamdulillah. Era buli yenna eyagutuuseemu manya nti kati oli mu mwaka mupya. Tetulinda guno gugwako mu Desemba gwokka. Naye bw'osanga musiraamu munno nemugambe nti happy new year. Tetukyogerera wali wokka. Okay. Era bw'onsanga nawe tekikugaana kuŋŋamba nti happy new year. Okay.
okujjako nti abantu bangi nnyo ate bajja kukyekanga bwekanzi kyona ŋŋamba new year waddi oyo olaluse naye katubeere nga tubayigiririzaawo awo nga bwe tutandika nti awaaye happy new year. Ekirungi ky'omwaka gwaffe guno waliwo Bashiri Mafaabi agenda abyogerayogerako mu miziki egy'enjawulo. Kituufu. Agamba abantu nti aba ekirungi ky'omwaka gwaffe guno temubeeramu kkuba nduulu. Era nkakasa tiwaliwo yawuliddeyo ku kigambo nduulu, kukuba malebe, kukuba kerere, fireworks temuli, tebiriimu. Tebikola ki? Tebiriimu. Okay. Accidents nazo tezikola ki? Yeah. Tezeeyongera ng'eri akaseera kali. Ebintu bbeeyi yaabyo tekola ki? Tekyuka. Okay. Wabula bitambulira ku mbeera eya bulijjo. Kale ebyo byonna byengera tubyebalizaamu Allahu subhanahu wa ta'ala. Eyo nga tuvuddeyo olw'obudde bwaffe ja kusookera ku kibuuzo eky'omukyala akasente gwe kayita mu ngalo. Kuba ate kati okyanjuluzzaamu nnyo kuba bakibuuza ggwe. Omulundi gwe twaliko wano ogwasembayo ne mukulu kabiji twakyanukula naye nga ffe tetumanyi background. Background kyerimu n'okuyoola ebigere osaaga naye kapito amutwala ena kitundu alina n'obunaanyizibwa bungi gwakozesa. Kati bwe maze entandikidde awo ziŋŋamba nti omukyala ono asaana nnyo okwebaza Allah. kunjola ebigere n'akasente okuyita mu asooka olinde. Asaana nnyo okwebaza Allah. Okay. Kapito ya mitwalo 4.5 n'emusomeseza abaana n'emusomeseza abazzukulu n'esobola omuliisa ebyo byonna ku ye naye talina kyasigazawo. Siraba kiki kyayagala asigaze. Dokita kuba kuna akasente n'owa miliyoni afuna miliyoni oba kubanga kaŋŋambe nti yoyo bw'oba ofuna miliyoni ku mwezi ŋŋambe nti eyo ye kapito yo. Right? Yes. Ayinza okulemwa okukola ebintu ebyo. Allahu akbar. By'omenye. Kuweerera baana. Kuweerera abazzukulu. Yes. Kulyako. Ate kapito nayo nga weeri. Wa miliyoni alemerera. Nzoyo simulaba nti zimuyita mu ngalo. Awo muyita mu ngalo awo. Ezo za mukisa gw'amaanyi nnyo. Nezisobola okukola ebintu ebyo. Mashallah. Maama bw'obanga gy'oli ku mpewo. Luli twakugamba nti ky'olina okukola kusaddaaka. Okay. Kubanga sadaka kye kimu kukyongera baraka mu maali y'omuntu. Okusaddaaka. Okay. Ekyo twakyogerera ne tukyennyonnyola ne tuwaako n'ebyokulabirako. Ebiragira ddala nti sadaka ekola ki? Eyamba kinene nnyo. Okay. Olwaleero njagala mwongerezeeko. Yes, sir, doctor. Nti ku sadaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalinga mu surati Nuh ayogera nani agamba omubaka Nuh alayhi salam yagamba abantu be n'abagamba nti anistaghfiru rabbakum mukole ki muyitirize nnyo okwegayirira ani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekinaddirira agenda kubateera enkuba
enkuba ey'emikisa emeze ebikola ki ebimera. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutonnyesa ki enkuba yurisiri sama okiraba enkuba eyo ebimera bimere ennimiro zibeere nga zifuna amazzi ebimera bibeere nga bivaayo n'atakomaawo eri ku nkomerera nti wayumdidukum Allah agenda abamu kubavuunza aboogera ebyangu Allah agenda kubawa omudidi. Okay. Omudidi ogumanyi amiri omudidi gw'ensimbi gwe guliwa bintu bingi bwe biti sente nga mpitirivu nebuli okufuna nga bitirivu. Ti Allah agenda kubawa ebyenfuna abawa abaana abalungi n'abawe n'ebyaki n'ebyenfuna nga bingi. N'olwekyo okuyitiriza ennyo istighfaaru kyekimu ku bikuuma ssente zaffe okwegayirira Allah nobiranga astaghfirullah kigambo ekyo n'okikola ki n'okiddiŋŋana. Ekyo nakyo kyetaagisa nnyo mu maali yaffe gyetwagala Allah agikole ki agitukuumire era agiyingiwaze. Ekyokusatu kwe kwebaza. Wadde wali nkitandikiriza ku mukyalo ono ti Allah amuwadde ebirungi bingi nnyo mu busente bwe obwo obuki obw'ekikazi obutono naye amukoledde ebintu bingi naye okwebaza guli genero ku ffenna. Sooka weebaza ekyo Allah kyakuwadde nga tonaba kwagala kukiyingiwaza. Sooka okole ki kwebaza kye sooka okyebaze. La in shakartum la azidannakum. Bwe munaaba munneebazizza ekyo kyemamba wadde ne mumatira nakyo definitely ngenda kubongera. Nolwekyo omukyalo oyo bw'oba musinkanye ayinza okuba nti taliiko kuki ku rediyo naye bw'oba musinkanye mugambe ebintu bisatu abikole. Allah ajja kukola ki ajja kumwongera. Ekisooka kusaddaaka. Ajja kugamba nti buno obusente obutono era nsaddaaka. Obwo obutono obwo oba busaddaakamu. Era bw'okolamu sadaka Allah naye asanyuka. Ekyokubiri okuyitiriza ennyo okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala istighfar. Ebyo nno si byoyo yekka wabula ffenna istighfar okuziyitiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusumulula ebyenfuna. Ekyokusatu kwe kubeera nga twebaza ebyo ebyengera Allah byatuwadde. Oŋŋambye nti mukyala kapito wa mitwalo 4.5 okimanyi nti waliwo anoonyewo omutwalo nga tamulaba. Just mutwalo yayina kyengera era alhamdulillah omulaba asomesezza n'asomesa n'abazzukulu. Nkakasa tasiiba njala tasula njala. N'abo baasomesa oba babeera nabo tebasula njala ate era tebakola ki tebasiiba njala. Obulungi ng'obwo Katole yamuyoola ebigere tubeere nga tubukola ki tubwebaza. Oli yamuyoola ebigere sooka oleke ekyo kino mbadde njogera genero eri abasiraamu bonna. Kati kino ekyokuba nti nno agamba nti abusente bumuyita mu ngalo. Lwaki? Lwakuba nti waliwo eyamukola ki yamuyoola ebigere. Ako nno kayinza okugendera mu shiriki. Kayingiramu mu buki mu shiriki. Naye nawulirako wadde nga oli yali tayogera ku kintu kyekimu ekyo naye nti oli ayinza okugera
w'olinnye kageza n'afuna chance najja olinnye n'akwata ki ettaka eryo alikolamu byaba ayagadde eryo ddogo right era oli bwe yali annyumiza nsuubira era kwali ku rediyo kuno yali akinyumiza kuba sisobola kumwogera linnya naye yaŋŋamba nti oli bwakukwata najja n'abikwata ebigere ebyo obadde oyimiridde n'asomerawo ebigambo byeyambuulira zijja kubyogera kubanga abantu nabo bayinza ate okugenda ne babikola bantu bazivu naye nze oli yabinsomesa era nembikwata naye oli bwakwata n'ayoolawo bw'ati n'asomerako ebigambo ebyo oba owedde ebyo byonna abakusibye era bw'obanga wamukulembedde nga muli ku safaari n'akikola bw'atyo oba owedde agenda kusanga mu kkubo ataakuyite nako babinyumiza ngamba subhanallah ate era nga nali nakiwulirako dda waliwo omusajja mukulu era yali akikola ki akinyumizaako kati okuyoola era nzizeemu kuwulira kuno mukazi wattu nti oli yamuyoola n'agenda n'akola byakoze eki byakola ensonga lwaki sente zimukola ki zimuyita mu ngalo naye nze ŋŋambye nti ndabika tezimuyitamu kubanga azikozesa ebyaki ebyamagezi zino ez'okukuuma obukuumi nti mu nsawo mulimu omutwalo si ze sente right naye kati kiri katukkirize nti kale bamukola ki bamuloga akola atya ekigambo busiraamu tukyebaze nnyo Allah yakola ki yakituteeramu ebintu bingi nnyo mu Qur'ani okimanyi nti mulimu aya eziwonya eddogo eddogo mu Qur'ani aya bazikusomera busomezi tebasiga nti bazikusiba busibi bazikola ki bazikusomera ne bwoba ne bazisomera mu mazzi g'ogenda okunaaba mwana watte eddogo eryo ne ligenda nga liggwamu amaanyi okitegera mpulira amaanyi ne gakola ki negakuggwa ne gaggwamu mu ddogo ngenda okulaba nga ozzeewo nga bwokola ki wali nga tonnabakiira kuba eddogo lya mirundi mingi naye mu Qur'an nezimu ku adhkar weziri ayagala zibuuze seekawo ali ku muzikiti ali wonna waali aya za Qur'ani eziwonya eddogo ziri luddawa tukisomesezaako wange wandi tusomesezaako sisobola zimalayo naye waliwo n'ekitabo ekya Sheikh Ibn Baz nga vunula katabo kali awo kamanyiddwa nnyo Hisnul Muslim olukomera lwaki olukomera olw'omukkiriza oba olukomera lw'omuisiraamu lwasobola okubeera nga yeesiba n'atatuukibwako biki bizibu bifaanaganako bwebityo ekiraba kataba ekitabo ekyo kiyita ekitabo naye nga katabo katono edduweezo mweziri edduweezo ki mweziri naye ng'ate ezo tonnabazigira
kuzituukako mwannyinaze muganda wange ampuliriza Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam atukakasa nti bw'osoma ayezi 2 eze ku nkomerero ya suratul Baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ayez 2 tusomyeko kitundu n'ozimalayo Rasul sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'asoma ku buli kumakya n'olweggulo kafatahu zimumalira obuzibu bwe bwonna ne bubanga buvuddewo eyo bwobanga ezo zikalubyo zisoma era yatukuutira ku makya tusome qul huwallahu emirundi 3 qul a'udhu birabbil falaq emirundi 3 ne qul a'udhu birabbin nas emirundi emeka 3 ezo kugamba zezimu ku aya ziri zembadde ngamba naye nga zisingawoko zino zenjogeddeko buli muntu kumpi azimanyi mu mutwe qul huwa Allahu ahad gisome emirundi 3 ku makya n'olweggulo qul a'udhu birabbil falaq gisome emirundi 3 ku makya n'olweggulo qul a'udhu birabbin nas nayo gisome emirundi 3 ku makya n'olweggulo bw'oba osobola yongerako edduwa eno bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Birabika ng'ebingiko naye bw'obanga ogimanyi gikole ki gisome buli ku makya n'olweggulo kuba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu asomedduwa eyo tatuukibwako kabi konna tekamukola ki tekamutuukako. Basahaba baali bantu balungi nnyo mu kukwata ebigambo bya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam era waliwo baali aba ne batambula batambula obudde bw'ekiro bwebatuukako baagala kwebaka batuuse mu ddungu mwana watu tewaaliwo mosquito net nga tebamulina tewaaliwo bitanda nti babirina kati baali bagenda okwebaka sigga atambula emisota gitambula ebyekulula bingi nnyo mu malungu nyama kye bakola akwata akati omu yakwata akati n'asoma nga ayisa akati bw'ati bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. N'agenda ng'asoma nga bwe yeetoolooza bwe bagenda okukola ki okwebaka agenda akolobolawo wali bwe bagenda okwebaka ne wasigala muki mu makkati naye tugambibwa ne beebaka awo no mwana watuba buli omu ateekawo kasuuka ke kano kaaba alina nga kisinga tebaali mu kkanzu ng'eno buli omu yeebaka bwebasi mu kkanzu ye ne beebaka bagenda okuzuukuka ku makya basanga ebyo byonna bisiga misota biki nga byazze nga byakomye wano we bakoloboza bwe baki tebyasobodde kusala kugenda wa
wali we baali beebase bwe bukulu bw'edduwa ezifaanaganako ng'ezo tuteekwa okubeera nga tukola ki tuzisoma nja kusembyayo edduwa kubanga engeri gy'oyogedde okuyoola okwosimanya okukola kutya buli gye tutambulira tulina ebizibu byaffe mulimu okutunuulira bw'ati ng'akwegomba kituufu naye ate ng'akwagaliza byebibyo bikuveeko era abo ab'ebiiso baki bangi bayitirivu wano bye bajja ne bagamba nti simanyi bigumba bangi oli akutunulako obutunuzi bwati n'okola ki ebintu ne bikwata okiwulira mpulira kati ebyo byonna okubeera nga tubigezaako okubyewala rasulu sallallahu alaihi wasallam nga nti bw'oba ova ewaka ng'ofuluma awaka ewuwo soma edduwa eno yo buli muntu yenna mpuliriza bw'obanga olina akakalaamu giwandiike ow'essimu girikoodinge owaki okugamba agimanyi ng'obadde ogigayaalirira tandika obeere ng'ogikola ki ogisoma kuba mmanyi abasinga obungi bagikola ki bagimanyi bisimillah ekyo waliwo atakimanyi okuggyako nga ayingidde leero mu busiraamu ku magaribi naye bwe kikyaba ekyo buli omu akikola ki akimanyi bisimillah n'abatali basiraamu bakimanyi abasiraamu asoma busomi bisimillah right tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala Allah ekyo nkakasa nga abawuliriza bakitegedde bisimillah tawakkaltu ala Allah oyongereko ekyokusatu kigamba nti wala hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ebigambo ebyo tubimanyi nnyo era bisimillah oyo ye buli muntu tawakkaltu ala Allah ekyo tukikozesa muba wonna wonna tawakkala tawakkal tawakkaltu ala Allah nesigamidde ani Allah wange yagenda okunnwanirira yagenda okuntaasa buli kintu kyonna ogambe nti wala hawla wala quwwata illa billah eyo edduwa buli muntu yandibadde ng'agisoma buli lwafuluma ekewuwe kuba bw'obisoma bw'otyo malayika zikuddamu nti wuqiita Allah akuweerezza obukuumi alright Allah amaze okuweereza ki obukuumi okubeera nti bukukuuma alright wahufidhta era bazze abanaakukuuma kiraba kati bw'obanga obisomye ebigambo ebyo byokka zimalayika ne zikuddiramu ne ziga nti owedde okuumiddwa ekyo kyo kiraba nti it is assurance ya waggulu nnyo alhamdulillah ono ne bw'anajja n'atandika kuyoola mwana wattu byonna byayoola tebijja kubaako kye bikolako singa osoma amaduwa ago byonna oli byanaakola ki byanaakola tewaliwo kigenda kutuukako tewali tebisobola kukwata era abantu abakozesa afikaari ezifaanaganako ng'ezo waliwo yanyumizaako nti oli yatuuka n'okumuga nti owaayi gw'ogenda ku musawo ki ogenda ku musawo ki
nga kyabagamba bano bamugendedde ku basawo buli bye bagamba nti ali wano bagendayo nga baagala bamukoleki bamutuuseeko bye bamutuusaako naye byonna bikomaawo ne biddayo kati oli kyeyava amwatulira namugamba nti naye ggwe ogenda ku musawo ki awo ngamba nti nze sirina musawo yenna gwe ŋŋendako oli amugamba nti tekisoboka teeka okuba nga olina omusawo gwogendako naye w'amaanyi okiraba oli yajja kweroopa nti gwe tukoledde ebintu bingi nnyo naye biganye okukola ki okukutuukako lwa adhikaari ezifaanaganako ng'ezo n'olwekyo abawuliriza baffe tubakubira omulanga baako n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo byeweekwatako naye singa Allah akugerera ebintu ebyo obisoma okola otya biki byonna ate nekiri nekijja nekikola ki nekibeerawo manya nti Allah ayagadde kukema alina obuyinza obwo ayagadde akole ki akukeme alabe imaani yo yenkana ki ogenda mubalaguzi oba ogenda kubeera wekwate ku adhikaari wekwate ku ddagala erikkirizibwa okubeera nga likozesebwa kasita onoowaba n'ogenda ku balaguzi n'ogenda mu nkeberere n'ogenda bannange kino bwe kiti n'otandika obikkiriza olwo oyingidde mu shiriki oyingidde mu shiriki ate obusiraamu obuvuddemu ne bwona osigala nga oyambala enkufiira n'osigala nga weesiba hijaabu oba zino zibuyibuyi nesutula nga mwesiba n'oba nga oli mubagenda mu basawo oyo ebyo byonna tebigenda kukugasa ojja kuba omaze okuva mu busiraamu n'olwekyo tubyegendereze era bwe biba nga bitutuuseeko ate tetugenda mubo nga bwe nagambye ddukira ewa seeka gw'omanyi gwe weesiga omubuuzi akuwe ne ayaati ezo z'osobola okubeera nti okozesa okumalamu amaanyi eddogo eryo naye edduwa gyesoogeddeeko edduwa zo nyingi nnyo ziwerako tuwadde akatabo ka Hisnul Muslim ako bw'onooba oli bw'anaaba akaguze ajja kuba alina kyakulwanyisa kya waggulu nnyo naye amaduwa go gye gali mangi okubeera nti ki osobola okugekwatako ne galemesa abalogo bonna okubeera nga bakutuusaako akabi n'oyo omukyala nja kumulagirira ekyo kyennyini kyaba akola oyo eyamuyoola nja kulaba nga talina kyamutuusaako kibi kyonna nze nsooka muzzaamu maanyi kyasooka yeebaze Allah kubanga byatuuseeko byamaanyi bingi Allahu akbar oyo nja kumukomyawo kyalina ebibuuzo bingi kati bakyanyongera bwongezi wanene ebibuuzo sookoleko bibongerako mbirese tulina ekibuuzo omwana avuddemu olubuto oluvuddemu obuvaamu nga buto emikolo mingi emikolo bannange omanyi abantu bangi nnyo balowooza nti bayinza okuziyiza okufa balina ebintu bye bakola abaga nti biziyiza okukola ki okufa okujja mu nju omwo oba okutuuka nti kutuuka ku bantu bo be baba baagadde
kyekimu ku ebyateekesaawo olumbe. Olumbe kigambo kya Luganda era mikolo gy'Abaganda be baasooka ogikola. Naafe abagisi tubikola. Mubikola? Kwabya, kwokya, kubigoba tebidda mu maka gaffe. Okay, buli bonna babikola. Right? Babikola bagobe olumbe. Olwasoono omugenzi. Era e Buganda balufulumya bufulumya. Luleme kudda mu nnyumba. Ne balutwala mu lusuku. Era babifulumya ndowooza kiro. Si misana. Ne babitwala. Naye ate ogenda okulaba nga oluusi tewayiseewo na wiiki omulala n'agenda. Naye era stiru babikola nti nno byakufulumya ki? Lumbe. Nga bagala bazize nti omuntu omulala tafa. Aleme kufa. Waleme kubaawo kizibu ekyo. Okay. Waliwo abakkiririza mu balongo. Balongo. Nti Allah bw'akuwa abaana ab'obulongo. Ebyo babiwedde. Olina bayisa mpisa eri special singa abaana abalala. Bw'oba tobayisizzaamu mu mpisa eyo ebigenda okutuukako bingi. Era eri ababikkiririzaamu. Nekituukako oli yazadde omu. Nekituuka ku gwe oba balongo. Kati ne bana abakyala banvuddemu mbuto nga zikyali nto. Bayina beliefs zaabwe. Enzikiriza. Ezirina ebintu era ebikwatagana naki n'okugyawo obuyinza bwa Allah. Ne bateekawo ebyeddogo. Kyekyo y'ensonga lwaki abantu nti kavuddemu tebaagala na kulanga. Togamba omuntu nti teboogera basirika busirisi. Tebakukutanako. Tebakubagiza. Bakukutanako. Kati era gwenyini obagamba bakugambye balina kubuziika waani eri gye bazaala maama. Yes. Maama waako gye bamuzaala nga bakakasa nti abo abamuzaala bo tebayinza kumukolako kabi kubanga mwana waabwe. Okiraba? Kyekima y'ensonga lwaki bakikkirizaamu nti mubikwata mangu nnyo wa maama. Oyinza okaba oti eyo novaayo ng'ate baakusiba. Kati maama ate tayinza kubaako nti ate akwagaliza ekibi. Ensonga lwaki baddayo ewa gye bazaala maama. Omuwala azaala olubuto olusooka. Olwo nno lwennyini lwe luliko ebiki emikolo. Kyoli bwe munaaluziika bwe balaba oli ayinza okujja n'ayoolawo ettaka, ayinza okukola biki n'agenda n'akolerako by'aba akoze eki. Ebyo byonna biyita mu sheitaani n'ebeera ng'etubuzaabuza etujja ku mulamwa. Era eyabuuza ekibuuzo ekyo nze yakimbuuza. Yaŋŋamba nti babuziika kiro ate babuziika mu nnyumba. Kiro ate mu nnyumba. Baleme kubeera nti ebweru kubanga ebweru batyayo nti oli ayinza okujja n'akola ki n'ayoola ettaka eryo. Agenda ne babuziika mu nnyumba. Naddala zino ze bakyazimba. Si siraabu nti bagiyiwa wansi. Badda kuki? Badda mu nju yaabwe nga basima nga bazzaawo. Kisaasira omukyala ow'e Karamojja eyafumbirwa e Masaka
ako tebakatwala ako bakazika mu mayumba gano tebakaleeta eno tebajja katwala eri Masaka tajja kuva Karamoja abiweereza ate Masaka ate okujjako nga beesobola bulungi mu Mbale nyinamu amaka gemmanyi go nga mwana ne bw'aba abadde atya balina mutwala gye bamutwala gye babazaala gye baziika buno obwana obwo obuto biki byonna balina butwala naye byonna byonna bikontana ne akida y'Obusiraamu kukkiririza mu bintu ebyonoona shahada okukakasa nti Allah ye nannyini buyinza ye nannyini bulamu yakuwa era yakola ki yakujjako aba yateekateeka dda naye munnange ffe tulina okuddamu ebibuuzo nga bwe babitubuuzizza kuba oli yaŋŋamba nti ennyumba gye baziiseemu akaana ako esaalirwamu va ku salatu layili naye esaalirwamu bw'ogula awantu nga waaliwo limbo n'ozimbawo eswala tosaale olwokuba waaliwo abafu nsaala olaba tubasaga n'obasalira abafudde n'olwekyo okusaala osobola okusaala naye obanga gwe wakola ekintu ekyo saala nga weegayirira nnyo Allah akusonyiwe sobola n'okajjamu ate onojjayo ki gwe naziika dokita amanyiiwo olubuto olw'emyezi 2-3 omenya kyonojjayo teri nibwe luba lwa myezi 6 teri toyesho gyegenda kujjayo sina kye nasanga ojja kusima naye teri tewaliyo byogenda kujjayo wallahi temuli magumba temuli beera nga weegayirira nnyo Allaho akusonyiwe ekyo kiwakola n'ennyumba sijja kugamba nti gimenye tereza butereza niyayo wenenyeewa Allah buli lwojjukira ekikolwa ekyo ng'osaala awo takumaziga ng'ogakaaba lwakuba nti wakola ekintu ekikyamu wallahi kubanga kibi nnyo kikutwala kugatta Katonda n'ekintu ekirala naye bw'onooba weenenyezza ate Allah ajja kukikufuulira kirungi obeere nga togenda kubeera ng'obonerezebwa n'olwekyo swala saala mu nnyumba eyo naye wenenye wa Allah subhanahu wa ta'ala era mwegayirire ebbanga lyonna abeere nga akusonyiwa wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira mzeyi wa kazi imamu mukoze ekyo sawa nga zigenze ziri dakiika 8 nalabye edda abalingiza waneeno ku masimu ne message nziraba ziyingira dakiika 8 ziyise ku 5 imamu bamuli bubi dokita agenda ku poliisi buyirudde imamu magezi genye kegamba hadithi gye yasomye hadithi ntuufu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliwo ayinza okuba nga yakatwegatako imamu ekibuuzo kye yakiyabuuza nti ayina abasiraamu abalina ebintu bye bakola nga bikyamu n'abyogerako mu muzigiti ne mu bitundu nfu ebyenjawulo kati abasiraamu n'abantu abalala banyiize ne bamutwala ku poliisi era omusango guli mu kkooti simanyi ali ku rimanda agenda bw'alipooti simanyi musango ki gwe bamuloopi lwaki aboogerako ebintu bye bakola teriyo imaamu
agenda kuyimirira akole ki ayogere ku mize ayogere ku kintu ng'abawuliriza tekibakoonako tekisoboka. Okay. Imam yabeerawo kunoonyereza nsobi ezikolebwa mu society wawangalira. Naye ate imaamu ono obusiraamu naye bumukugira bugamba nti bw'oba oyogera ku mize gy'abantu abo oyogera mannya gaabwe nga tojjaawo okugamba nti amiri va ku bubbi bwe gweŋŋamba nti yes naye yogera ku bubbi mu kitundu n'obubi obukirimu kisobole okubeera nga kikola ki kivaawo. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga ye ffenna gwe tugoberera mu kukola daawa, mu kusomesa, mu kukola gwe tugoberera. Ne bwe yalabanga omuntu nga zze n'akola ekintu mu lujjudde lw'abantu naye ng'agamba nti maali ara qauman ya'maluuna kadha. Kimanye abantu abakola ebintu bino lwaki tebabivaako? Abantu naye ng'ate muntu yazze n'akikola ki n'akikola naye nga ye tayinza ga nti owe kiki waliwo omusajja omu yajja ewa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulu ng'ali awo asomesa yetimbye gold. Kimanyi nti gold tetukkirizibwa kumwambala ffe abasajja naye oli yajja nga yetimbye ayambadde empeta ya gold. Amanyi Rasulu sallallahu alaihi wasallam kye yagamba banaye nga ndaba abamu mu mmwe mwambala ebikomo by'omu muliro. teyamugamba ye direct no, ndaba nga abamu mu mmwe abatudde wano abali wano mwetimbye ebiki ebikomo ebigenda okwambalibwa abantu b'omu muliro. Sahaba oyo yamangu nnyo yamanya nti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamba, era empeta yagijjako n'agisuula mu maaso ga banne bonna nga bamulaba, n'agikasukeera ya goldi. Kimanye goldi nga wabbeeyi tayambalibwa n'abantu babisaati. Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'asomesa n'amaliriza n'avaawo n'agenda. Kati bano basahaba be yali nabo ne bagamba ono kiwayi kwate empeta yo gijje ogende nayo. Wallahi naga nti wallahi sisobola ekintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyavumiridde ate olwokuba taliiwo nti nkikole ki nkijjewo nkitwale yagirekaawo. Okay. Sente mekazi yalekawo Allah muzaffe ewaani eza Uganda Allah mpitirivu naye yasuulawo obusuuzi n'akola ki n'agenda. N'olwekyo imaamu abamututte mu kkooti oba ku poliisi bakyamu. Imaamu bw'aba ayogera ku mize egy'abantu egikolebwa kunywa njaga, kulya mayirungi, kunywa mwenge, bubbi, bwenzi, ebyo byonna imaamu ateekwa obikola ki okubyogerako kubanga omulimu gwe kukola ki kuluŋŋamya abantu, kubalaga nti zino nsobi muziveeko. Bwe muwulira ne mubeera nga muzikola ki muwulira muziveeko. Bwe mba temuwulidde nga bwe nkugambye tiwaliiwo imaamu agenda kudda mimbari asome khutuba ebulwe bwekwatako. Era obeera awo nga oba imaamu yalabye nze
nze gwayogerako naye nga kikulumira muli wena kwetereza bwetereza singa nsituse kwogera ku banywi ba sigala kineetagisa kubeera nga nakulabye ng'onywa sigala tekineetagisa nze njogera ku sigala nenjogera ku bubi bwa sigala right ku bubi bwa sigala nembwogerako si nembivaako right bwebanga nategedde nti gundi yagenze mu masabo nenjogera ku masabo obubi bwa shiriki nembusomesa nembugjeyo bwonna kati gwoyina eddembe gwambuliriza nga nti ekyo kyeboogera kikwata ku nze ate awo tolwananagana na imaamu gwenyini manya nti abadde ayogera ekintu kyenkola nange kaneetereeze nga weetereeza naye kati abamututte muki mu poliisi oza bamuwaabidde kutwewoleddembe lyamwe kubaswaza ati abakuswazizza ng'akuwogeddeko erinnya bw'aba takwogeddeeko linnya nkakasa abatakuswazizza ate wayogera erinnya lye bayogera erinnya kyetugambye nti obusiraamu nabwo bukitwewaza kuba kati awo oli ayinza okukwata omusango ogwo naddala nga yakutadde ku ki ku likodingi n'abirikodinga n'abitwala ku poliisi abapoliisi nabo mwana wattu we bafunira ng'ogwo omusango guyingidde nga batandikiraawo ate bwaguleeta mu ofiisi ya kadhi oba eyayima aba gututte watuufu ono omusiraamu bamukwera aloopya ebyo kati kadhi gwe mulimo gwe era ekibuuzo ekyo nkusaba ku lw'omukaaga enkya inshallah kibuuze kaasi tulabe biki bwayinza okukiruŋŋamya naye nga ogwo gwe mulimo gwe bwe baba nga bagenze wakaazi ng'ayita imaamu nga nabali batuula wali nga bamulumiriza imaamu wo tugamba bwaki ne bwaki ne bwaki ne bwaki ne imaamu ng'aba annyonnyola kaazi kyabantu bano bakola kino na kino na kino na kino kati ye kaazi bw'amala okuwuliriza n'alyoka asalawo wallahu a'lam wabarakallahu fikum zeyi 17 ezakegana 5 nkongere lwaki situgenda tusiibulira senduge kwali omusamataana ali awo ayina ebinyiizo bya FDC nandaala n'essimu n'abalala ayinza okutabula obusungu tewamukutuleetera bizibu 07993 oba gy'oli twegatteko naye gwe nkujjukiza nti oba tunaba kweggaata ku nkola yaffe ey'okusevinga nusu 7 leero nnaku z'omwezi ziri 4 mwezi gusooka mwaka 2045 waliwo emyezi 8 myezi 11 from now okusevinga nusu 7 oba 5 tandika kati naye ffe wano okusala kwo awo oyinza n'okusala ente osala ente sevinga nusu 7 enamba esimu erizo 751 51622 gikubeko ojja kwegaata ku mutima gano kandabegwe wangi owaye wangi wangi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh okuviira ddala ku muziki ki n'ogenda ku Twale n'ogenda ewaani ewakati ekkooti ezo ki ziri naye ffe tutamanyi nti zikola era abo abasiraamu betukubira omulanga be baba bajjayo omusango si imaamu kuba imaamu si ye yagututteyo bano abaagututte gye baagututte bagugjeyo bagutwale bwe baba tebeesiga kutwale bagende ewa kadhi butereevu
kadha ajja kubanga abalamula era ebintu bijja kuggwa bulungi. Kadha alina kooti ye weeri. Okay. Naam. Oba muddemu n'ekyo ekirala. Edduwa teeka nti ku makya kasito eri oba kwegamba kasito ogisoma ku makya. Right? Allah abakuweereza abakuumya abanakuuma naye bw'obanga ate otuuka mu bantu abafaanaganabo ebyo bingi nnyo by'osobola okusoma nebibeera nga byakola ki tekina muzibu kugiddamu obako tekiina tabbu ne bw'ogisoma emirundi 10 oyinza okudda. Lubega Joseph Ebungoma. Ekisooka bw'ofaayo okuwaayo omwoyo gwo n'owakanya ekisiri kitaliiyo bino bigundi ekisiriki ebyo tebiriiwo ekigambo la hawla wala quwwata n'okikakkiriza n'akutagafaalo wallahi edo bulikuyitako kituufu ekyo kyonkiyize n'ekyokubiri mu kuyiga era kwekyo okwebuulira omutima gwo nti gwe gukubanja kubanga gwe gumanya ekikyamu kyokola ekirungi n'ekibi naye omutima gwo bwe gusigala nga gumanyi tereka singa weeyogeza bulungi eri omuntu naye gwe kennyini guba gukuvuniriza. Sembayo imamu waffe asabe abatuuze abaamutwala basobola okugyayo omusango guno ng'abasiraamu kubanga tulina bukomiti obuteetwaza ebajjayo kituufu ye yalumiriza amaanyi yagookera tebandi mutuuke paka waggulu naye amaanyi yagookera kati balinabo olw'okutundu basingirira okwo naye olw'obulungi bw'obusiraamu bagombe kuba tebamulazeeko kimala kati nenyimaamu neetakyaddamu kikola obusiraamu bulamuli. Akusa mukuru Joseph tweyanziza. Joseph agenze negadda ambulire Bungoma side ki wanje. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yese mukuru Juma. Aba ekitaye bali kulambira imamu wasoyo nze musabira aba amenyeezo kubanga ebintu bye yali asoma ye oba hadithi emanyi yali asoma etteeka lya Yes nze nani ndiwa waliwo olwendeera mu kutuka ndowooza maamu ali kusoma kunse oba family yaabwe ebibuuzo byokka Allah oyitiza mumanyi ono mutima gwange okubenteza nindabanga ebintu ebimu naye abantu abo abasiraamu nze namateekweke mu busiraamu tusaba Allah asaatire imaamu asinga omusango gwe kinokuwabira kitegeeza nebakuwabira musango okukusi abo omulamuzi yawuliriza kigaane naye abalamuzi abo bawuliriza omanyi abalamuzi ebyokuruhani okwakuswali nolayira ab'ebayibuli ne balayira tebamanyi nnyo Katonda naye ebitabo babitukuza babimanyi nsaba abalamuzi abo Allah babeere mizindaalo gy'inamuwa kale tweyanzike akadde kako ndaba kagenderedde twaga kuva wano IFM. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale sedduge
kubanga ennaku zesaddala ekiro kyendani kyakisakala nekiwe yakisiringa tawakaltu ala llah la hawla wala quwwata illa billah oba n'omwali kulwani yeddagala nga dokita tukwebaza bwebaza kuba twali tuwulidde ekisawa neokoye naye laba esawa zigenda mu mukaaga naye kyali alhamdulillah barakallahu fikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nze amusimu gakyayaka akadde atenda wakagenderedde tetubasiibuliraawo naam tubasiibuliraawo wenyini bona amasimu gakyali mangi naye njagala kwebaza yesawudata abantu bonna abakubya amasimu naam abakoze comments zaabwe Sedduga akoze comment mwami abadde Lubega yes Lubega Joseph Bungoma akoze comments nungi n'abalala Baluka Juma Balu Juma kunajja zonna comments nungi za tano atera zaki za mugaso yes abatakubye nga bawuliriza ne bafunamu ekyokuyiga nabo tubebaza abo abakyakuba kuba gaago gakyayaka wallahi nammwe tubebaza naye tetuyinza kubeera nti tujja kusula mu studio wano tulina okuddayo eka bonna ababadde bawuliriza saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tulungamye ffe abasomesa nabo abawuliriza abeera tulungamya eri ekkuba edduufu abasiraamu abatutte imaamu ku poliisi mbeegayiridde mu mwoyo mulungi mukozese obusiraamu mukwate amakubo ag'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bwe babaawo enkaayana zonna tutuule Qur'ani yeeba etulamula n'olwekyo tubeere nga tukozesa amakubo ago tuleme kumalamu kitiibwa ffeffe nnyini n'obusiraamu bwaffe kuba bwe bakwata imaamu nti bamusibye lwakubeera nti akola ki ayogera ku bunywi bw'omwenge biki ekyo kiba kikyamu ne imaamu naye kyakozesa busungu bungi kuga nti akamba atuukirize kambabuulire atokozesa busungu bungi kozesa hadithi za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yenna nyini kutusomesa busiraamu era gwe tulina okubeera nga tukola ki tugoberera enkola gye yakolamu nze nkakasa nti tewaliiwo imaamu agenda ku kituuti okujjako ng'alina omuze gw'ayagala gukyuke abantu waliwo ekikyamu kye bakola ng'ayagala kibeere nga kikola ki kikyuka naye bw'oba ate okyogera naawe olina okukozesa amakubo amalungi olina okukozesa hekima wisdom kisoboka okubeera nti oli bwakiwulira tekimukoona bukoonyi kibeere ng'akiwulidde nga kimukwatako ajja awaka ye yennyini agambe ndowooza basomesezza ku nze ekyo kiyinza omuviirako okubeera nga ava ku kikyamu n'aluŋŋama n'olwekyo mwenna abali eyo mbeebazizza right neebazaamu ab'enjawulo ndowooza obamanyi nebwe siboogera bamami mikwano gya ate oboogedde mamanyi siboogedde mikwano gyange mbeebazizza ate ensusso n'abaana baffe bonna mwana wattu abamu mbasanga bakyatunula dadi tukuwulidde kati awo bonna mbeebaza ak'enjawulo naye nga abasigadde bonna muzeeyi Idrisa Wataka ne famire ye baŋŋamba bulungi nti
ffe tubeerako buli lunaku tuba tukuwulira tubeera tukuwulira abantu bangi nnyo bansanga mu tawuni eyo ne baŋŋamba nti nze rediyo olwokutaano bw'oba tonnaba kumaliriza sisobola kwebaka bonna abalina omwoyo ogwo Juma Kalaja yaŋŋamba nti nze ne famire yange tubeerako ajakireneema naŋŋamba naffe tubeerako waliwo hajati Safina Emooni naye yaŋŋamba byebimu nemusesanga naye sesanga naye yaŋŋamba nti naye kwali n'abalala Mama Barakatu n'abaani mwenna ekyamaani wa reddio ababeerayo voice director kulu Jamiru doctor naye abeerako abaayonye neyanziza okubeera ki naye awuliriza ebintu ebifaanaganako bwebiti alhamdulillah kaluba naawe tukutumire sijja kwerabira oyo mukodo ku kaawa mukodo nnyo ate yali ampaddeko ajja kuwa inshallah Imaamu Nuuru n'abalala bonna baseeka bonna mbatumidde nsaba Allah ffenna atukuume era atuwe ebirungi ku nsi kuno ne ku nkomerero wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tweyanze gemuzeeyi akadde keeko bonna amasimu gakyayaka naye mukkirize tusiibuliraawo tujja beera nti tudde mutuwuliziganya gwe tulabirawo olabira dokita akadde we kabeerawo ekibuuzo kimuwe kijja tutuuka oba tosobodde oyinza okukireeta waneeno ku rediyo geeti zaffe nzigule naye nkujjukiza gwe omuzadde n'omwana eyakoze senior 6 oba senior 4 Augustine teeka abaana baripootinga oba bagenda tandika ennaku z'omwezi nga 12 kati gwe atinafuna kifo wano kwa IU kosi yonna gy'oyagala kusinziira mu byewasoma jangu tujja beera nti omwana wo tumuwe ekifo ku Islamic University in Uganda tutuukirire jangu geeti nzigule office ya academic registrar nzigule tujja beera nti tuyambagana omwana abeere nti asomera waneeno kwa IU atakumira mpeera batukuumire tuddemu nakyo tuwuziganye mu programu ez'enjawulo nsule bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanza dokita Islamic